Kantwala omukisa guno okubaaniriza mu saavisi yaffe ey'Oluganda enkya y'olwaleero. Mukama yebale kubakuuma, tubaaniriza mwenna gye musobola otulabira ewaka gye muli. Tubategeeza nti saavisi zaffe mu kiseera kino ekya COVID-19 bwe ziti we zigenda otambula nga tuzibatuusaako ku flash, osobola ogipikinga wano eno n'ogisaba Dennis n'asobola okugikuwa n'ogenda ewaka n'oba nga weekuumira mu Mukama waffe Yesu Kristo ng'olaba saavisi zaffe ng'ezigenda okuba nga zitambula n'ekigambo ekigenda okuba nga kibuulirwa nga kwe kuli ne Sunday School yaffe. Tubajjukiza nti bw'oba ng'oyita mu mbeera yonna ey'okunyigirizibwa osobola otuukira abamu ku baweereza b'okkanisa wano eno okubaako ekkanisa engeri gy'eyimirira naawe mu kiseera ekifaanaganako weekiti. Tulina entegeka ey'okuba nga tugaba akawunga n'ebirala ng'ekkanisa w'enaaba eyongera okubategeeza mu maaso gye tulaga. So tubajjukiza okwongera okwekumira mu Mukama waffe Yesu Kristo mu ekyo nga tusoma ekigambo, okunnyikira ebuziba mu kusaba n'okwekuumira ewamu nga tusaba nga twekubirako ku busimu, okwekuumira mu mbeera eno nga tuli banywevu mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kansabe. Oweekitiibwa Yesu tukwebaza kubanga otuwadde omwaganyanga guno okuba nga tusobola okutuusa enjiri yo n'ekigambo kyo eri abantu bonna abatulaba ewaka mu kaseera kano. Nsabira oyo atulaba ku TV ye, atadde mu laptop, oyo yenna asobodde okuba nga awaddeyo obudde bwe okuwuliriza ekigambo mu kiseera kino, nti Mukama waffe Taata leka abeeko kyayiga kyabikkulirwamu mu njiri egenda okubuulirwa, si kunyumirwa bunyumirwa, naye kibeeko kye kimwongerako mu nsi ey'omwoyo mu bulamu bwe okuba ng'akulaakulana ng'agenda mu maaso mu Mukama waffe Yesu Kristo. N'abo abayita mu mbeera ey'obuzibu ey'okunyigirizibwa omuli obulwadde, okubula ekyokulya, Mukama tukusabye oyongere okubagumya. Tuggulawo emitima gyaffe okufuna ekigambo, okuwaniriza ekigambo kyo okuva gy'oli. Jangu oyogere naffe, jangu oddemu ebibuuzo ebiri ku mitima gyaffe. Jangu Mukama waffe Taata otugumye, oyongere otunywereza Mukama waffe Yesu Kristo. Ne weewaawo wadde omuyaga mungi mu ggwanga ogw'ekirwadde COVID, naye tumanyi olina ekigambo eky'essuubi gye tuli. Tuggulawo emmeeme yaffe gy'oli, tuggulawo emitima gyaffe gy'oli, twaniriza okubeerawo kwe nga tubisabye mu linnya ettukuvu lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kantwala omukisa guno okwaniriza abayimbi baffe basobole otwongerayo mu maaso n'ennyimba 2 ezigenda otuyingiza mu kigambo. Zange
Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku lwa leero kiri mu kitabo kya Matayo mu ndagaano empya essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'26 wengenda otandikira. Wagamba we bati: n'olwekyo temubatyanga, teri kyakusibwa kiritamanyibwa, era tewali kyakwekebwa ekitalizuulibwa. Buli kye mbabuulira mu kizikiza mukyogerere mu musana, na buli kye mbagamba mu kyama nakyo mukyasanguzenga waggulu ku nnyumba. Temubatyanga abo abatta omubiri, kubanga tebaasobola kutta mwoyo. Naye mutyenga oyo yekka ayinza okuzikiriza byombi, omwoyo n'omubiri mu ggeyeena. Enkazaluggya bbiri tezigula sente emu, naye tewali n'emu ku zo eyinza kuttibwa nga kitammwe tamanyi. Era buli luviiri oluli ku mitwe gyammwe lwabalibwa. Kale temweraliikiriranga, kubanga mmwe muli ba muwendo munene eri kitammwe okusinga enkazaluggya ennyingi. Olwa32. Buli muntu alinjatulira mu maaso g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu, na buli muntu alinneegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Sajja kuleeta mirembe wabula ekitala, kubanga najja okwawukanya omwana w'obulenzi ne kitaawe, n'omwana w'obuwala ne nnyina, n'okwawukanya muka omwana ne nnyazaala we. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nju ye. Olwa 37.
oyo ayagala kitaawe oba nnyina okusinga nze tansaanira, n'oyo ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze tansaanira. Oyo ateetikkenga musaalaba gwe n'angoberera tansaanira. Omuntu ayagala ennyo obulamu bwe alibufiirwa, naye afiirwa obulamu bwe ku lwange alibulokola. Buli abasembeza aba asembezza nze, ate asembeza nze aba asembezza oyo eyantuma. Oyo ansembeza nnabbi mu linnya lya nnabbi alifuna empeera y'emu nga nnabbi. Era buli anaasembezanga omuntu omutuukirivu mu linnya ly'omuntu omutuukirivu alifuna empeera y'emu ng'ey'omutuukirivu. Ddala ddala mbagamba nti buli aliwa omu ku baana abano abato eggiraasi ey'amazzi agannyogoga olw'erinnya ery'omuyigirizwa talirema kuweebwa mpeera ye. Kyekyo ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku lwa leero olw'Essande. Kanyaniriza omuweereza wa Mukama Joseph Matovu atwongereyo ebuziba mu nnyiriri zino tulabe kiki balamusizza mwenna abasobodde okutwegatta ku Emmanuel Baptist Church ku Sunday nga mutulabira eyo ewaka ewammwe oba wonna wootulabira. Nebaza Isa olw'okutusomera Matayo essula y'ekkumi olunyiriri lwa 26 paka ku lwa 42. Ngenda kubuulira okuvaawo naye nga sinaba kubuulira kanzije eri Mukama tusabe. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'obusobozi bw'otuwadde okusigala nga tusobola okubeera n'ekigambo kyo ku Sunday. Era nga tusaba kino ekigambo ky'otuwa leero kitugumye mu butatya kubuulira njiri, ate kyeyongere okukola mu mitima gyaffe olw'Omwoyo omutukuvu akola mu ffe, tusobole okukigondera. Byonna tubikusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, bw'obanga obadde naffe okimanyi nti tubadde ng'ogoberera enjigiriza yaffe wano ku Emmanuel Baptist Church mu Sunday eziyise. Tubadde tulaba nga tuli mu ssuula ey'ekumi mu kitabo kya Matayo, nga tetunnatuuka naye ku ssuula ey'ekumi twasooka ne tulaba nga Yesu alumirirwa abantu, ng'agamba nti abantu balinganga endiga ezitaliiko musumba. Na bwe kityo n'agamba abayigiza bwe 12 basabe Mukama aweereze abakozi mu nnimiro ye. Bwe twatandika Matayo 10 n'abagamba ng'etandika n'abatuma bagende babuulire enjiri eri abaana ba Isirayiri, nga babuulira obwakabaka bwa Katonda. Wakatikati ababuulira nti bajja kusuubira okuyigganyizibwa nga babuulira enjiri. Na bwe kityo leero abagamba baleme kutya nga bayigganyizibwa. Oyinza okwebuuza lwaki embuulira ya leero nkulu nnyo, naye nze njagala nkukakase nti bw'obanga bagambye nti ojja kuyigganyizibwa ng'obuulira enjiri, oyinza okukemebwa okutya abagenda okweyigganya. So mu mbuulira ya leero Yesu atugamba nti tutye Katonda wabula tetutya abo batuyigganya. Oba ewalala yagamba nti n'abo abantu b'ebika eby'enjawulo bajja tukyawa olw'omulimu gw'okubuulira enjiri oba okuyimirira ne Yesu nga ye kabaka w'obulamu bwaffe. Oyinza okukemebwa okubeera nga gwe osanyusa abalala Yesu osobole omuvaako, ng'ab'eŋŋanda zo bakusingira Yesu. Si Yesu nabwe kiti agamba mwagale n'okusinga abaagalwa abo. So bwe mba nnyinza okuwa omutwe ku mbuulira ya leero, nnyinza giwa omutwe bwe guti:
nti mutye Katonda era mumwagale n'okusinga abaagalwa bammwe nga mubuulira enjiri. Mutye Katonda era mumwagale n'okusinga abalala nga mubuulira enjiri. Gwe mutwe gwaffe. Nga tugenda kutunulira Matayo essuula eno ey'ekkumi okuva ku lunyoli lwa 26 paka ku lwa 42 nga tujja wansi w'emitwe gino esatu. Ekisooka tugenda kulaba nti mutye Katonda si abo ababayigganya. Mutye Katonda si abo ababayigganya. Ekyo tugenda kiraba okuva ku lunyiri lwa 26 paka ku lwa 33. Omutwe ogwokubiri kugenda kuba nti mwagale Yesu okusinga n'abaagalwa bammwe. Mwagale Yesu okusinga n'abaagalwa bammwe. Okuva ku lunyiriri 34 paka ku lwa 39. Naye Yesu bw'abanga atugamba tumutye Katonda era tumwagale n'okusinga abalala, ajjayo ebisuubizo ebimu. Era njagala weetegereze ebisuubizo bya Yesu ng'atuzaamu amaanyi wano. Naye bwe tunaaba tumaliriza, omutwe ogwokusatu gujja kuba ekimu ku bisuubizo bya Yesu ekiri empeera eri abayaniriza enjiri. Yesu ajja kusuubiza empeera eri abayaniriza enjiri. So katuddeyo wali tutandike n'omutwe ogusooka. Mutye Katonda si abo ababayigganya. Onyiri 26 paka ku lwa 33. Jangu nange mu lunyiri olwa 28 bw'oba ne Bayibuli yo. Agamba bw'ati, era temubatyenga abo abatta omubiri, kubanga tebasobola kutta mwoyo. Naye mutyenga oyo yekka ayinza okuzikiriza byombi omwoyo n'omubiri mu ggeyeena. Wano Yesu atulagira nti tuleme okutya abo abatuyigganya, abayinza okutuusa obulabe ku mibiri gyaffe, ate ng'ekyenkomeredde bayinza otuleetera n'okufa, naye nga tebasobola kuleeta bulabe bwonna ku myoyo gyaffe. Naye tutye Katonda kuba ye Katonda asobola okuzikiriza omwoyo n'omubiri mu ggeyeena. Bwe kiba kibonerezo eky'okubuulira enjiri, bano kye basobola okutuusaako kitono nnyo nti basobola okuleeta obulabe ku mubiri gwo, naye ye Mukama kyasobola okutuusaako nga ekibonerezo, asobola okutuusaako omwoyo gwo n'omubiri gwo okuzikirira mu ggeyeena. So tulaba nti Katonda ye ayina obuyinza bungi obusukkulumye ku bantu, ne bwe batyo abasobola n'otuyigganya. So kyekyo lwaki Yesu atugamba temubatyanga abo abatta omubiri, kubanga tebasobola kuleeta bulabe ku mwoyo. Kakati oyinza okwebuuza, tusobola tutya okulaga nti tetubatya? Yesu atugirayo nti mu kwongera okubuulira enjiri, mu kugenda mu maaso okubuulira enjiri newankubadde nga tulina abatuyigganya, kyekyo ekisobola okulaga nti tetutya. Jangu nange mu lunyiri olwa 26 n'olwa 27. N'olwekyo temubatyanga, teri kyakisibwa ekitalimanyibwa, era tewali kyakeekebwa ekitalizuulibwa. Buli kye mbabuulira mu kizikiza mukyogerenga mu musana, na buli kye mbagamba mu kaama nakyo mukyasanguzanga waggulu ku mayumba. Olaba Yesu agamba wano byatuyigiriza mu kaama oba byetuyiga mu kafubo ne Yesu ng'abagoberezi be.
tubyasanguzenga abantu bonna basobole okuwulira enjiri ya Yesu. Agamba tetutya. Agamba tetutyanga. Mu nnaku ezo baazimbanga ennyumba nga ku ebbaati waggulu kasolya, batimbanga ya museetwe mu Isirayiri. Kyekyo lwaki Yesu agamba nti mugende ku busolya eyo waggulu ku mayumba gammwe mwogere n'abantu bye mbabuulidde mu kyama babiwulire mu lujjudde lw'abantu. Temutyanga, temubatyanga abo ababeyigganya, wabula bye mbabuulidde mugende mu byasanguze bw'agamba. Ate nga takoma ku ekyo kyokka, wabula ajjayo n'ebisuubizo ebimyu byasuubiza ebiyinza otuzaamu amaanyi mu mulimu guno ogw'okubuulira enjiri. Jangu nange mu lunyiriro lwa 29 agamba bw'ati, enkazaluggya ebbiri tezigula sente emu, naye tewali n'emu ku zo eyinza kuttibwa nga kitammwe tamanyi. Olaba Yesu awo kyatugirayo kye kifaananyi eky'enkasaluggya bbiri ezandibadde nga tezirina muwendo. Bw'oba ng'oli awo wandibadde ogamba nti zigula na binusu, tezirina muwendo gw'amaanyi. Naye agamba nti Katonda tayinza kuleka yadde n'emu ku ezo enkasaluggya okugwa wansi n'efa nga takimanyi oba nga takisiimye. Tayinza kuleka yadde n'emu okuttibwa nga takitegeddeeko. Kyekyo lwaki Yesu agamba nti naffe twesige oyo Katonda akuuma enkasaluggya nti naye agenda tukuuma mu buyinza bwe. Agamba mu lunyiriro lwa 3, era buli luviiri oluli ku mitwe gyammwe lwabalibwa. Kale temweraliikiriranga, kubanga mmwe muli ba muwendo munene eri kitammwe okusinga enkasaluggya ennyingi. Olaba Yesu kyatugirayo nti enviiri eziri ku mutwe gwaffe newankubadde nze nga sisobola zibala, Mukama amanyi buli luviiri oluli ku mutwe gwaffe. Ate nga yazikuuma, abawandiisi abalala ab'enjiri bawandiika ne bagamba nti Mukama tewali luviiri luva ku mutwe gwo nga Mukama takimanyiiko. Oluviiri olumu bwe luti. Tekikwewuunyisa obuyinza bwa Mukama? Naye Katonda oyo ow'obuyinza alina obuyinza obwenkomeredde ku buli kintu. Olunyiriro lwa 31 lutugamba nti tetweraliikiriranga, kubanga tuli ba muwendo nnyo ababuulira enjiri okusinga n'enkasaluggya ennyingi. Tuli ba muwendo asobola okukuuma obulamu bwaffe newankubadde nga tuyigganya. Ye yakuuma n'atuleetera okuba abagumu. So wano Yesu kyatugamba tuleme kweraliikirira, wabula twesige Mukama. Neebuuza ggwe, oli mwetegefu obuteeraliikirira okutya Mukama n'okusinga bw'otya bano abayinza okukutiisaako obulabe? Emirundi 3 tulabye nga Yesu atugamba tetutyanga. Tunula nange mu lunyiriri olw'26 agamba n'olwekyo temubatyanga. Oba jangu nange mu lunyiriri olw'28 era temubatyanga abo abatta omubiri, kubanga tebasobola kutta mwoyo. Ate olwa 31 agambye kale temweraliikiriranga, kubanga mmwe muli ba muwendo munene eri kitammwe. Yesu wano atugamba nti tetutya, kuba Mukama anaatukuuma. Tetutyanga banaatutuusaako obulabe olw'okubuulira enjiri, wabula tutye Mukama. Tukirage nga tuwongera okubuulira enjiri. Naye takoma ku kisuubizo ekyo kyokka,
wabula agamba mu lunyiriri olwa 3:2 ti buli muntu alinjatula mu maaso g'abantu, nange ndimwatula mu maaso ga Kitange mu ggulu. Olaba ekisuubizo ekyo eky'omuwendo kiriba kitya ng'oze mu ggulu? Yesu n'agamba nti ono y'omu ku bayigirizwa bange era muntu wange, asaanidde. Kijja kuba kya muwendo nnyo era kyekisuubizo kya Yesu. Naye ate n'okulabula nako we kuli mu lunyiriri olwa 3:3. Na buli muntu alineegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Ebyembi kwe kubanga gwe wekkiriranyiza oba osazeewo okutya abantu okusinga Katonda, n'oleka okubuulira enjiri oba Yesu n'omuleka ebbali, n'omaliriza nga ggwe bw'olituuka eyo waggulu eyo mu ggulu, Yesu aligamba ono si y'omu ku bannange, n'akwegaanira mu maaso ga Kitaawe. Kiriba kya ntiisa n'okusinga eky'entiisa ey'okutiisibwa bano abantu abagamba nti basobola okutta oba basobola okuyigganya ku lw'enjiri gy'obuulira. So Mukama agamba nti tuleme kutya. Ate nga njagala nkubuuze, oli muyigiriza kika ki? Oba biki by'otya? Otya nti bayinza okuvoola? Otya nti bayinza okuvuma ku mulimu? Otya nti bayinza okukola buli kintu eky'engeri? Mukama agamba nti tetutya basobola tuyigganya olw'okubuulira enjiri, wabula tutyeye Mukama. Nabwekityo kanzire ku mutwe gwaffe ogwokubiri oguli nti mwagale Yesu okusinga abaagalwa bammwe. Mwagale Yesu okusinga n'abaagalwa bammwe. Ekigenda kiraba mu lunyiriri 34 paka ku lwa 39. Jangu nange tulabe wano mu lwa 35 musonyiweko mu lwa 37 tulabe kyagamba. Yesu agamba bw'ati, oyo ayagala kitaawe oba nnyina okusinga nze tansaanira, n'oyo ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze naye tansaanira. Olaba Yesu wano kyatugamba nti munjagale n'okusinga abaagalwa bammwe. Lwaki akyogera kino? Nti mu kubuulira enjiri oba mu kuyimirira ne Yesu nga kabaka w'obulamu bwaffe, ebyembi nti n'abo bennyini abaagalwa baffe nabo bayinza otutandika otukyukira ne baba nga tebakyakwagala. Naye Mukama agamba, Yesu agamba nti muleme kubanga muluubirira okusanyusa abantu, mundeke ebbali. N'agamba nti oyo yenna akikola bw'atyo tansaanira, tasaanidde kuba mugoberezi wange oba muyigirizwa wange. Olaba kyagamba, oyo ayagala kitaawe oba nnyina okusinga nze tansaanira. Oba n'abantu bennyini abandibadde abaagalwa baffe nga mutabani wo oba muwala wo, bw'omwagala okusinga Yesu oba ate omufudde Katonda oba atutte ekifo kya Katonda, kyekyo Yesu kyatayagala tukole. Laba bw'agamba mu lunyiriri olwa 35, kubanga najja okwawula omwana ow'obulenzi ne kitaawe, n'omwana ow'obuwala ne nnyina, n'okwawukanya muka mwana ne nazaala we. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nju ye. Kikwewuunyisa ayongera otulaga nti abantu abaagalwa baffe baba bayinza n'okutuuka ne bafuuka balabe baffe olw'okuba nti tukkiriza Yesu. Ate nga wano atugamba nti tumwagale
n'okusinga bwe twagala ab'eŋŋanda zaffe. Olwasatu mu 8 agamba n'oyo ateetikka musaalaba gwe n'angoberera tansaanira. Mu Kristaayo oli mwetegefu okufiirwa obulamu nga omusaalaba bwe guleeta okufa, okufiirwa obulamu obw'okutambula nga osanyusa abalala naye nga tosanyusa Mukama, ogoberere Yesu osobole okumusaanira. Yesu agamba oyo yenna ateetikka musaalaba gwe n'angoberera tansaanira. Atugamba nti tumwagale okusinga n'abalala, twagale okwerekereza ebirala byonna. Yesu tumwagale era tumugoberere, twetikke omusaalaba gwaffe. Ng'ayongera okubuulira wano ajjayo ekisuubizo ekirala, n'agamba nti omuntu ayagala ennyo obulamu bwe alibufiirwa. Olunyiriri lwa 3:9. Naye alifiirwa obulamu bwe ku lwange alibulokola. Olaba ekisuubizo kyagamba alifiirwa obulamu bwe, alifiirwa obulamu okwesanyusa yekka oba okusanyusa abantu abalala, n'asalawo okungoberera nga nze Mukama w'obulamu bwe. Obulamu bwe alibulokola. Alikisalawo bw'atyo ku lwange. Yesu bw'agamba obulamu bwe alibulokola. Aliweebwa ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo wano mu nsi ne bw'aba ng'afudde. Ekyo kya muwendo nnyo era kyantwaliriza okwagala Yesu n'okusinga ab'eŋŋanda zaffe, nawadde nga tuyinza okukemebwa okusalawo okusanyusa abantu ate ne tuleka Yesu emabega. Weebuuze muganda wange nti gwe oli muyigirizwa nabaki? Oli muyigirizwa ayeetegese okwagala Yesu n'okusinga abalala, naddala abo ab'eŋŋanda zo bwe baba nga bakulwanyisa olw'okugoberera Yesu oba olw'okubuulira enjiri ye? Oba nga bwe twatandise oli omu ku abo abeetegefu okutya Mukama n'okusinga abo abakuyigganya? Yesu atugamba tutye Katonda okusinga abatuyigganya olw'okubuulira enjiri, era tumwagale n'okusinga abaagala baffe bw'ababa nga tubuulira enjiri. Kakati kansembeyo n'omutwe gwaffe ogwokusatu ogw'ekisuubizo nga bwe nabagambye Yesu kyawa nga tumaliza okuyigiza kwa leero. Yesu asuubiza empeera eri buli muntu ayaniriza enjiri. Agamba bw'ati mu nnyiriri olwana, buli abasembeza aba asembezza nze, ate asembezza nze aba asembezza oyo eyantuma. Oyo asembeza nnabbi mu linnya lya nnabbi alifuna empeera y'emu nga nnabbi. Era buli anaasembezanga omuntu omutuukirivu mu linnya ery'omuntu omutuukirivu alifuna empeera y'emu ng'ey'omutuukirivu. Ddala ddala mbagamba nti buli aliwa omu ku baana bano abato egiraasi y'amazzi agannyogoga olw'erinnya ly'omuyigirizwa talirema kuweebwa mpeera ye. Olaba wano essira Yesu alissa ku mpeera egenda okuweebwa abo bonna abagenda okwaniriza enjiri. Atandika ng'agamba mu lunyiriri olwana mu olumu nti oyo ayaniriza nnabbi alifuna empeera ng'eya nnabbi, oba ayaniriza omutuukirivu alifuna empeera ng'ey'omutuukirivu. Jjukira empeera gye twalabye
gy'agenda okuwa abo bonna abayimirira naye ababuulira enjiri. Yasoose gitulaga wali mu Nnyiriri olwa 3:2 n'agamba, buli muntu alinjatula mu maaso g'abantu, nange ndimwatula mu maaso ga Kitange. Yesu asuubiza nti buli muntu ayaniriza enjiri agenda kufuna kyekimu nga kyasuubiza abatwala enjiri, okuwaanirizibwa mu maaso ga Katonda, naye okugamba nti ono y'omu ku bayigirizwa bange. Alitwanjula eri Yesu, eri Mukama Kitaffe oba eri Kitaawe mu ggulu nga abagoberezi be. Na bwe kityo buli ayaniriza enjiri n'abo bonna abaleeta enjiri n'akkiriza Yesu afuuke kabaka w'obulamu bwe, bwakufuna empeera eyo nti Yesu alimukkiriza mu maaso ga Kitaawe ng'omu ku bayigirizwa be. Obalaba wano mu Lunyiriri olwa 3:9 nga lugamba nti naye alifiirwa obulamu bwe ku lwange alirokolebwa. Yesu asuubiza obulamu obutaggwaawo eri oli yonna anenenya ebibi bye, okulokola oyo yenna anenenya ebibi bye n'amugoberera, n'amufuula mukama w'obulamu bwe. Amusuubiza obulamu obutaggwaawo. Na bwe kityo bw'agamba nti oyo yenna ayaniriza abuulira enjiri n'ayaniriza n'enjiri n'agikkiriza n'akkiriza Yesu abeere kabaka w'obulamu bwe, ng'ono omutuukirivu amuleetera enjiri naye wakufuna empeera y'emu ey'obulamu obutaggwaawo. Naye tutunula n'ekirala mu Lunyiriri olwa 4:2 wawo kyajjayo kyendowooza nti kitulaga engeri oyo yenna awagira omulimu gw'okubuulira enjiri naye ajja kufuna empeera. Laba nange mu Lunyiriri olwa 4:2 agamba bw'ati, ddala ddala mbagamba nti buli aliwa ku baana bano abato egiraasi y'amazzi agannyogoga olw'erinnya ly'omuyigirizwa, taliremwa kuweebwa mpeera ye. Olaba Yesu ky'asuubizza, asuubizza empeera eri yonna awagira enjiri. Ajjayo egiraasi y'amazzi agannyogoga oba akozesa Mukama by'amuwadde okuwagira omulimu gw'enjiri. Na bwe kityo njagala mmalirize nga mbajjukiza Mukama atugambye tumutye naye nga tetutya abo abatuyigganya ku lw'enjiri. Atukubiriza tumwesige okutukuuma. Atukubiriza tukikole nga tumanyi nti nga bwe tutaleka Yesu ne tumwatula, ne Yesu alitwatula mu maaso ga Katonda. Era ekyokubiri, atukubiriza twagale Yesu n'okusinga ab'eŋŋanda zaffe. Atugambe tuleme kwagala kusanyusa baŋŋanda zaffe oba kusanyusa bulamu bwaffe, wabula tusanyuse Yesu, tumufuule ow'omuwendo ennyo n'okusinga abaagalwa baffe. Ate naawe oyinza okuba nga oli awo nga tokkiriza mu Yesu, nga toli mugoberezi wa Yesu. Olabye bw'agambye wano nti buli muntu anaasembeza enjiri era n'ayaniriza abo ababuulira enjiri alifuna empeera y'obulamu obutaggwaawo. Alifuna okufuna empeera eya Yesu okugamba nti naye noono muyigirizwa wange. So nabwe ekityo bw'oba nga tokkirizanga mu Yesu, badde nsaba naawe leero oyanirize enjiri mu bulamu bwo. Nsaba ofumitirize ku bigambo bya Yesu bino. Okimanya nti oli mwonoonyi, naye nga Yesu asobola okukulokola okuyita
mu kigambo kye oba okuyita mu linnya lye. Owooluganda, tolemwa kutwala bulokozi, wabula n'olwaleero fumiitiriza ku bigambo bino olokoke. Kuba Yesu asuubizza nti oyo yenna ayaniriza enjiri anaafuna empeera ey'obulamu obutaggwaawo. Era naawe nkukubiriza nnyo oyongere okuwagira omulimu gw'okubuulira enjiri. Kozesa Mukama by'akuwadde okuwagira okubuulira enjiri. Abooluganda, kati kamalize nga nsaba. Mukama, tusaba okole mu mitima gyaffe tusobole okukutya n'okusinga abalala nga tubuulira enjiri. Mukama, tusaba tukwagale n'okusinga abagola baffe mu mitima gyaffe tusobole okuyimirira naawe mu kubuulira enjiri. Era Mukama, tusabire oyo yenna awuliriza ekigambo kyo kati nga tannalokoka, nga tannawa bulamu bwe eri Yesu okulokoka. Mukama, tusaba naye omukwateko, omubikkule omutima asobole okukkiriza mu Yesu nga kabaka w'obulamu bwe era afune ekirabo ky'obulokozi. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Kakati nga mmaliriza, njagala bajjukiza nti tulinayo saavisi y'abato mu Lungereza, era bw'obanga omaze saavisi eno oyinza obbateerako nabo ne babeera nayo. Mukama abawe omukisa